Today we have electricity. We have come from the firewood out. We have moved inside. And when we have entered inside, we have television, radio, TikTok, Facebook, and nobody is talking to anybody. And we are growing up and growing sons and daughters, and they don't have anybody that is speaking to them, and whoever is speaking is not speaking to them African values. You are a Ugandan because God created you Ugandan, and there is a way we behave as Ugandans. So the moment we fail to become Ugandans and we are Americanized and Europeanized because of the influence of television, we lose our identity and we become like zombies. No sense of direction. Men and women, please go home and create time and talk to your children heart to heart. Omusumba Solomon Mwesige ow'ekkanisa ya Good News esangibwa wano e Bulenga alangiridde nti omwezi guno ogw'omwenda gwe tutandise leero gwa kunoonya Katonda ng'ekirango kino akikoledde mu kusaba kwakulembeddemu mu kkanisa eno. This month we have dedicated it to be a month of seeking God. And we begin every month with a 7-day fast. Come in the house of God. Nga bulijjo okusinza kuno kutandise na kusinza wamu n'okutendereza okuyita mu nnyimba eziyimbiddwa ab'ekwaya y'ekkanisa eno. Omusumba Doreen Mwesige asabidde omwezi guno ogwa September gubeere omwezi ogw'obuwanguzi eri abaana ba Katonda. Wash my mind, wash my body, Lord. Wash everything that concerns me. I do not want to be left alone. I do not want to leave behind. I do not want to fail, oh my God. I need you to wash my life, oh my Master. You alone wash me, oh Lord. You alone wash me, oh Lord. Say, I'm not going to cry in September. I'm not going to cry in September. I'm not going to be in the same position in September. I'm not going to wander in this world in September. Because I'm in God. Because I'm a child of God. Because He knows my name. Because He answers prayers. That's why I'm calling upon you, my Master. Now release your anointing. Release your anointing. Release your anointing upon us in this new month. Bw'abadde abuulira, Omusumba Solomon Mwesige asoose kunyumya lugendo lwe Australia gye yayanirizibwa mu bitiibwa ebingi. God will take you where you never dreamt. There are certain things that even government leaders can't do. The honor I received in Australia, even our president cannot. The attention and where my voice went. That, and this is the second time. Last year, August 24th. That was a big day in Australia. 22nd August. This year, the work I do as president of Feed the Hungry in East Africa, I was speaking on behalf of Uganda. Nga tannabuulira asoose kujjukiza abazadde ku nkuza y'abaana ey'edda, abazadde lwe baatuulanga nabo ne bababuulirira wamu n'okubalambika mu bulamu bw'ensi. We used as Africans to speak on the fire. Kubanga ffe ng'abaddugavu twayogereranga ku muliro. Men would sit on the fire outside.
abasajja bagendanga ku byoto ne babeera wabweru and the moon would give them light. era omwezi ne gubawanga ekitangaala And the girls would sit in the kitchen with their mother. n'abawala ne batuulanga mu ffumbiro ne bamaama baabwe Men would talk to the boys to become men. abaami baayogeranga n'abalenzi And bafuuka mothers would abasajja talk to their daughters to become women. wabula agamba nti ensangi zino byakyukamu olwa tekinologiya eyajja nga kati TV, radio n'amasimu okuli emikutu emigatta abantu egy'enjawulo gyawudde omuzadde n'omwana ng'asabye abazadde okudda ku nnono boogere n'abaana baabwe. Today, Raleero. we have electricity. tulina amasannyalaze We have come from the firewood tuvuddeyo eri ku byoto out. wabweru We have moved inside. ne tuyingira munda mu And when mayumba we have entered inside, ate bwe tuyingidde munda we have television, tuyina zi TV radio, tuyina zi radio TikTok, tuyina TikTok Facebook. tuyina Facebook and nobody is talking to anybody. era teri muntu yenna ayogerezeganya na munne And we are growing up and growing sons and daughters, kyokka tukulambu naffe tukuzza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi and they don't have anybody that is speaking to them, and whoever is speaking is not speaking to them African values. kyokka buli ayogera nabo tewakyali muntu ayogera nabo naye buli ayogera nabo tabateekamu mbala zaffe You ez'abaddugavu are a Ugandan because God created you Ugandan, and there is a way we behave as Ugandans. oli munnayuganda kubanga katonda yakutonda ng'oli munnayuganda era waliwo engeri gye tweyisa ffe nga So bannayuganda the moment we fail to Kas- become Ugandans and we are Americanized and Europeanized because of the influence of television, kasa tulemerwa okweyisa nga bannayuganda ne tutandika okweyisa nga abamerika oba bannaffe bano abazungu olwa bye tulaba ku we TV lose our identity olwo tubeera tweggyeko kye tuli ekituufu and we become like zombies. ne tufuuka nga bizombi No sense of direction. nga tetuyina magenda gonna Men and women, please go home and create time and talk to your children heart to heart. Ekigambo ky'olwaleero akyetololeza ku ssanduko y'endagaano ng'agamba nti eno kaali kabonero ka kubeerawo kwa Katonda eri abaana ba Isirayiri wabula nga mu ndagaano empya omwoyo omutukuvu yakiikirira Katonda. Ekyawandiikibwa kisimbuliza mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ey'okutaano n'olunyiriri olusooka n'ategeeza nti kyali kya buswavu abaana ba Isirayiri okwetikka ssanduko y'endagaano ate ne baagala Katonda abalwanirira ate nga baali boonoonye. What a shame. Israel had sinned and walked away from God. nga kya buswavu Isirayiri yali yayonoonye era ng'evudde mu kubeera kwa So Katonda if in their sin, ne mu kibi kyabwe they just carried the ark, nga beetika bwetisi that the essanduuko ark can fight for them, embwe ebalwanirire they want God to fight for them, but they are not for him. baagala Katonda abalwanire kyokka nga tebali ku lulwe. Does this seem like somebody here? Agamba nti Katonda yava mu baana ba Isirayiri olw'okumugatika n'ekibumbe kya Dagon n'ategeeza nti ye yeerwanirira era nga wasinzidde n'akuutira abakkiriza okwetereeza kuba Katonda si be bamulwanirira. So here is the ark. kati essanduuko ey'okubeera kwa Katonda eri wano Here is an image called Dagon, which they worshipped. wano ewali ekibumbe kye bayita Dagoni kye baasinzanga. So when they put the ark in their shrine, kati we baateeka essanduuko eno mu ssabo lyabwe power was still in the ark. amaanyi gaali gakyalimu mu ssanduuko. God could fight for himself. Katonda yali asobola He did okwerwanirira. not fight for the Israelites teyalwanira bali Abayisirayiri because they had run away from him, kubanga baali bamudduse but he fought for himself. naye yerwanirira. Amen. Katonda asobola okwerwanirira. God can fight for himself. Bw'aba takukoledde tekitegeeza nti takola. If he has not worked for you, it doesn't mean that he Waliwo bye doesn't tulina work. okwezuula ne There are things that we need to know twetereeza. about ourselves and make right. Abawadde ekyawandiikibwa okuva mu kitabo kye kimu ekya Samwiri ekisooka essula y'omukaaga n'olunyiriri olwokusatu olwogera ku baana ba Isirayiri abaakukulira essanduuko y'endagaano okumala emyaka 2 n'ategeeza nti bangi basinza Katonda naye ne beerabira endagaano gye baakola naye. Many people are in tears Abantu abasinga bali mu maziga because the presence of God is not with you. kubanga okwera kwa Katonda tekuli naawe. How can you keep the ark for 20 years Oyinza otya okuuma essanduuko eno ey'endagaano okumala in emyaka the 2 house of somebody? mu nnyumba y'omuntu And it is the ark where the presence of God is, which is a covenant between you and God. kyokka ng'essanduuko eno yeriko endagaano wakati wo ne Katonda wo. The Philistines have given it back, Abafirisuuti bagibaddiza and you keep it somewhere kyokka gwe n'obaako for w'ogikuumira 20 years, okumala emyaka 20 and you continue with your life. n'ogenda mu maaso n'obulamu bwo. Many people are still worshiping the way they worship, but their covenant, where they started with God, they have even forgotten. Abantu abamu basinza engeri gye basinzaamu naye endagaano oba gye baatandika ne Katonda babyerabira. Amaliriza akuutira abantu okuweereza Katonda ate bamusabe wakati mu kusiba n'okwewaayo gy'ali.
weereza katonda. Serve God. Abavubuka muweereze katonda. You the youth, serve God. Bingi bitutwala naye mu nyumba ya Mukama mubeeremu. So many things that take us, but be in the house of the Lunch Lord. hour mulimu holiday mujje. Be involved in the lunch hours. Evening in this service holiday. mujje tukabirire Mukama. The evening services, come and we cry unto the Emmere Lord. giggalewo ku olwo. Please, you stop Go on and your do knees whatever. and pray. Close. Then ojje tusabe. And fast. Tusibe. Can I hear an amen? Leka mpulira amina. Zanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.